tebyasobodde kuba nti obaolyawo biraba muzinga mupya nnyo ogwagenze maaso n'okuleka nti obaolyawo gwakozeseddwa mu kaseera kano ngetugenda maaso n'okulabika nti tubiziga wenataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo abasajja bagukola nga muzito ekyenkaniddeawo kilogulamu 1315 gweza ku meters 8.7 omuzinga guno mbagambye nti basobola okugusibako ekyokuwanisa okuva ku kilogulamu 5 okutuuka ku 10 gukozesa engine gye bayita solid composite propellant gusobola okuba mu bbanga la kilometers 9 mayiro 1506 gukozesa system eguyamba okutambula gye bayita inertia navigation system INS ate era ne gusobola n'okukozesa satellite wakati nga gujja kakati nga baagala ogusindika bagenda maaso n'okuleka nti bagusindikira ku mmotoka gye baguzimbira gye bayita 8x8 wheeled tail oba 10x10 wheeled tail trucker launcher leweka kitegeeza nti basobola n'ogutweka eri ku gaali y'omukka ne basinziira eyo ne bagenda maaso n'okuleka nti bagukasuka gufaanana nnyo Iskander M y'Abarasha naye olw'okuba nti baakoppamuko ku Murasha baali balina okumakinga sure nti ate ogwabwe gwe bagenda okuleeta guli muneneko obanga gwamaanyi okusinga ku gwabano Abarasha kakati ng'ojjeko okuba nti gufaananamu Iskander M era gufaananamu omuzinga gwe bayita Himimo 2B short range ballistic missile omuzinga ogwo gukolebwa eggwanga eriyitibwa South Korea kakati bano bwe bagattagatta ab'e North Korea ne bagattagatta okukoppa ku South Korea ogwabo ogwo gwe bayita Himino kakati ne bakoppa n'ogwa Iskander M ogwa Russia ne bakola ogwabwe nga guli solid oba nga guli advanced nga gw'amaanyi omuzinga ogwo kikakasiddwa nti gwe gwakozeseddwa okuba ekibuga ekiyitibwa Kiev. President Zelensky yabadde munda mu ggwanga South Africa ne bamugamba nti ekitukubye tetukitegeera abaana n'ababuuza nti bannange bulijjo tulina ebyuma ebibaka nti bibadde bitya nti mukama ffe tetumanyi naye bw'oba oli kumpi wandisose n'okumawo tetumanyi kitukubye jangu tulabe nadduka emisindo obugenyi n'abusazaamu South Africa bwe yabaddeko naddayo ebitongole by'ebyokwerinda naddala eby'Abambega SBU ne batandika okunoonyereza eno missile eyiseewa ezisigadde tubadde tuzikwata eno tubadde tuziwozaawoza ezimu tubadde tusobola oziwugula eza Russia kakati eno eyiseewa eta negenda etukuba bubi nnyo kakati wakati mu kuzuula kubanga ensi ya Ukraine erina defense systems eziwerako ze baagiwa era ogenda n'owulira wano emirundi mingi nga tugamba nti Russia yakubye n'ogamba nti tebagimalaawo Ukraine tebagimalaawo olw'ensonga nti ebisinga bye baleeta Abarasha babiwugula oba ne babiwoza ne bitabeera bya bulabe nnyo ebyuma bye bayina kati buli muzinga lwe guyitawo Abayukraine balina okunoonyereza guyiseewo gutya nga guli Oleshinik bwe yayitawo ne bayisa bubi ne banoonyereza ne bakizuula nti gwali mupya era twabagamba kakati ne guno gwe bayita Hwansongo 11A oba KN23A ogugenze maaso n'oweka nti gubakubye bwegumaze okuyitawo ne banoonyereza nga baagala bamanye omuzinga guno ogutukubye gubadde gwawa bagenze okwetegereza bye bazudde ebipapajjo nga guliko laama za ggwanga etibira North Korea bano abasajja ab'e Russia ab'e Ukraine kwe kukizuula nti ddala abadde musajja ayitibwa omu North Korea yawadde abasajja weapon ey'omutawaana kakananga babalumbye ensi ya Russia n'ensi eyitibwa eya North Korea tebannaba kunyiga kigambo kyonna naye ng'ekiriwo kyekyo abasajja babayisizza bubi nnyo bakyasirise Abarasha tebannaba kukkiriza nti ddala be baawaddeyo missile eno ey'omutawaana oba nga ddala be bagyekolera akaseera kano kennyini. North Korea ekyasirise Russia tennaba kuvaamu kagambo Ukraine tebagikoze nkoko baana. С днем Великой Победы! Ура! Okay, webale tugoberera akadde kano kenyini wenataddeko Pal FM kulera omuntu wa bulijjo. Kakati nno katusooke tulole mu kwandukole ku ssente tulina Dr. Sentongo okuvali Natete naye nakyabagamba asooka abajjanja beddakiika ntono ate tugenda kuba tweyongerayo.